Zavuga akyatwe kumiddeko wano ku Lubaluse wa TV tuli basiimu era tusiima byonna byokola okusubscribinga ku YouTube channel yaffe saako ne Facebook page yaffe amanya nga bulijjo aje Samuel okubanga ngutembeetera ensonga zino saako n'okuweereza tuli mu program Vumbula Matugga ku mulamwa ogw'okuweerera abaana tunoonya abo abakukunavu abamaze emyaka ku Matugga kuno saako n'okubanga bamaze ebbanga nga baweereza tusibamu ensimbi abasanyusa junior school bano nga basangibwa Matugga Kawanda saako ne Kawempe saako n'Abantu properties bano nga bakugu mu ttaka mu kusuubula saako n'okutunda ettaka batuukirire basobole okubanga bakuweereza olunaku olwaleero mu program Vumbula tusobodde okutuukako ewa mukadde waffe taata waffe abasinga bamujjukiranga chairman era nga si mulala Mwami Zavuga tusanyusa okulaba ssebo ku Lubaluse wa TV. Nange nsanyusa okubala bonna. Abale baffe baagala okumanya mukulu Zavuga oba Mwami Zavuga yaani yajja atya ku kitundu oba ku kyalo Kilyagonja. Amanya gange nga bwe ngogedde olubereberye nze Fred Kizito Zavuga. Ekyalo kino Kilyagonja kwe nazaalibwa. Era nga kitange ye mugenzi Jackson Gayira kiwanuka yeebase wano era Kilyagonja. Kwenkulidde kwensomedde nazaalibwa mu mwaka 1959 wakitanga awo gwenjogeddeko Jackson Gayira wenakulira era wenavanga okusoma nasomerako ku St John awo Church of Uganda wewali akasomero nakola ki mwenasomera okutandika kwange kubanga ffe twatandikanga okusoma nga tuli bantu babwe oli wa myaka 6 n'olyoka otandika okukola ki okusoma era omusomesa wange yansomesa mu kasomero ako kyamujjukira bulungi nnyo bamuyita ye mugenzi Yowasi Kimera yali omusomesa wange era naye yali mutaka wa kuno era ku kyalo kuno tebamuziika. Myaka ki ezo? Emyaka egyo gyali 1964 omukulu oyo nentandika ofe omanyi bwe twatandikanga mu P1 ogenda businga ebyennaku zino ate nasala ekiki ebyalingawo kati bwe navaawo neneyongerayo kusoma kwange twalina essomero lyaffe eryo Brethren Memorial College Kilyagonja. Bwe natuuka mu kibiina ekyokusatu taata wange yantwala mu ssomero eryo Brethren Memorial College Kilyagonja nga likulirwa omwami David Kateregga yali nannyini ssomero eryo. Olwo nno mu myaka nga ndi mu mwaka gw'67 nga weerira essomero owulidde nga weerira essomero essomero nga likkulu essomero kkulu nnyo essomero eryo kubanga lyatandika 1935 essomero eryo nerikola ki olwo n'oyingira Brethren nga Brethren eriko primary ne secondary era lyali lya boarding nga lyalina boarding wing ey'abalenzi yali wano ku ssomero wenyini ne boarding wing ey'abawala ng'eri ng'odda kuki mu trading center y'e Kilyagonja. Kati awo nensoma nentuuka mu P7 mu 1974 nakola P7 awo solongo oli myaka emeka? Nali mu myaka nali na 6 awo nali mu myaka 13 nokola P7 nekola P7 yange Piero E kakati nempita byakomawo ebigezo nga mpise era twalina bannange benkyajjukira obulungi nga waliwo Henry Kawulukusi abeera Maganja awo yali mulamu bamuzaala naye kuba naye baffe Kilyagonja era ye musika w'omugenzi Simeon Kafeero omwami oyo musajja mulungi yasooka n'akolako mu Bank of Uganda n'alitayalinga n'adda ku mirimu gye era mulungi twali atudde ntende. Omala P7? Omala P7
nenyingira era mu ssomero lyeri mu secondary brethren 75 nensoma S1 76 nensoma S2 77 nensoma S3 78 nensoma S4 nga tolina wadde ekikugula kuva mu ssomero tewali kubanga essomero lyerimu ku masomero agali muno mpozi twalinawo Matugga Highfield ng'eri mmanga wali ku mabanda ey'omugenzi ki Joyi yali ku mabanda wali yali ku mabanda mu kiseera ekyo kakati ly'essomero lye twalina eryokubiri eryaki erya secondary amalala gasigaddewo gali primary nga St. Charles Bwanga Matugga Lwadda Primary School neddala lyalinga Kabunza owulidde primary school ng'ate eryo ly'abawala beereere nenzira kukola ku bijanjaalo ng'ebijanjaalo ebyo nali nkola mu breeding section ng'era mukama wange yoyo Dr. Sophie Musana yali mukama wange olwo mwaka ki ogwo omwaka ogwo gwali 1988 oli bulungi olutalo lwaggwadda olutalo lwali lwaggwadda nenkola bwe tutyo ne tugenda 1994 then ne basalawo nti bini program etwaliwo Namulonge olwo NARO National Agriculture Research Organization ne taking over research institutions ne tuwe ebijanja ne badise Namulonge kati faawo ne tuwajjawo etwali wazeewo ekitongole kisiati Central International Agriculture Tropic era nakati kikyaliwo ekawanda ekitongole ekyo nakyo kyali kikola research ku bijanjaalo kakati eri bini program bagitwala Namulonge then nfuna chance Dr. Musana n'agamba nti mwami Zavuga Kizito agwe katukuteeke kuki waliwo obwetaavu mu kifo mu agronomy section ekola ku ASIAT nga mukama wange yali Dr. Charles Wortman nenkola n'omwami oyo Dr. Charles Wortman nga yali agronomist nga era tuli kuki ku research yaki yabijanjalo paka project yaki ya mwami oyo ya agronomy bwe yaggwako naddayo mu America kati awo nembanga sikyalina ki mulimu naye ekyomukisa omulungi nalina omukisa kubanga oyo gwe mukyala gwe nkugambye Dr. Musana yali anjagala nnyo nakuba nali mukozi waabwe mulungi kakati n'agamba nti oliwo aba Dr. Wortman akoze agenda leka tugendeko mu banana program eyo kawanda olwo nga tuli mu myaka 12 kati awo webali omuzungu oli Dr. Charles kati ne nkwatagana ne banana program ne bampa omulimu nga ngenda kubeera field technician era nentandika okukola omulimu ogwo nga tulina research yali ekola bone bud multiplication trial empumu nga tulina ensuku za mpumu nga research kwegenda okukola ki bali abakugu bascientisti nga baagala okufuna ebitooke okuva mu ki mpumu nze omulimu gwange gwali kulabirira field zaabwe basimba fields zaali nene nga buli field twayisimba ebitooke ebyenjawulo omwali Nakitembe Gonja Bogoya Nakinyika Mbwazirume Mpologoma netuteekako Kisansa katono nnyo mukulu Zavu ine ekintu bulijjo ekimuzabuza abantu bategeera batya nti gano amenvu ga Kawanda gano si ga Kawanda
mwakikolanga mutya abantu okukyawulamu kakati okuva edda nedda twalina kati nga ndiizo waffe owedda sukaali ndiizi gwenjogerako omuntu yali asobola okolaki okumwawula kubanga kwe twakola ki twakulira owulidde nga testi agikolaki agimanyi kati na kino ekyakawanda yes bitooke birungi kuba tubiyita improved varieties naye bw'okola ki bw'olya mu kamwa muno test tebeera yemu ng'eryakalya owulidde kakati omuntu asobola okukola ki okwawula ontina kyena si oli owaki owedda kyekyo bwe kiri okay otandika otya okubeera ku Kilyagonja wali wonna obadde osoma ogenza otandise okukola era bwe nasiringa nsoma navanga waka wa kitange awo wano wenyini okujjako ebbanga lya myaka ebiri namala nga siriiwo mu mwaka gw'79 ofuuka ddi kyeyamani gumu we banondera okubeera ki ebiseera bye bali balonda twalonda okulonda okwo okwali okwaki okuwamba abakyamani we baliriddeko ebbanga eddene gye tumazeeko kwe kwali kusembye otyo ekyo kwali kusembye obukulembeze wabulaga otya obukulembeze bwange tebwali buzibu kubanga nalina n'enkolagana naki n'abantu ng'abantu mbanguyira nga sina mutawana naki nabo era bwe bannonda bano netugenda ku RCT Matugga era ne bannonda okubeera vice chairman nze nali mmyoka mwami Nviiri omuluka gwe Matugga naze mu ebbanga lyewamala ku bukulembeze kusoomooza ki kwewafuna kwolaba okuli nnyo mu bantu noga kintu kino kitawanya nnyo abantu okusoomooza kwe nafuna abantu bazibu nnyo okutegeera tomanyi oli kyayagala nono kyakola ki kyayagala ate nga buli ajja mu ofiisi yo olina okumukola ki ayagala abeere nga chairman ali ku saidi owulidde bw'otabeera ku saidi y'oli akola ki amanya nti okola ki nti ono gwokola ki gwoyagala oba ayina kyakoze eki kyakoledde owulidde nze mu bukulembeze obwange nalinga straight forward bwe guba munnyo gubeera muki munnyo so kijja kugamba nti ate sukaali mugase naki n'omunnyo ensangi zino obukuwagana buzze nnyo mu mataka ona byefuuti zange kyeyamanya akoze endagaano 2 wolooza bivudde ku ki nze katonda yanyamba mu biseera ebyo lwemberedde kyeyamanya mbadde enkola ekawanda nga nina vaisi wange mwami Amasinkuga naye mutuuze saidi ziri ezekezimbira nga nali nina defense wange nga ye mugenzi nganda bwe nali nga ngenze ku mulimu nga siina kufa obadde ombuuziza tuli ku mulamwa ogwe tubiyita byebibanja tubireesewo nnyo enkaayana nti SENTEBE abamu abantu bagamba nti SENTEBE abamu bakola endagaano 2 ku kibanja kyekimu gwe ku mulembe gwe byali bitya nze kyomukisa kye nalina nali mwana muzaale ng'ensalo ya gundi ngimanyi weekola ki weeyita ng'era n'ekirala abannange be twalinga nabo nga tukkiriziganya nga tuli strict ennyo omuntu bw'aba nti atunda poloti twegendereza nnyo okulaba nga tetukola miki nga wabeerawo okwanji wadde nze nalinga nkola naye twabeeranga n'olunaku executive lwe yatuulanga nayogera oba vice chairman ne defense kuba abe baalinga n'omuwandiisi waffe naye nga boogera nti twatunze poloti ewa gundi owulidde gundi yatunze ki poloti
olumu bwe bamanyanga nga abantu nti bayinza okukalubiriza bali nga bankubira akasimu nti gundi ayagala okutunda kipoloti ye ng'andagira nti oba kyebayisibye genda mu kifo gundi olaba awantu omwami oyo wakola ki oba nimugende ne defense nga bakola ki batugaba SENTEBE ennaku zino tebatuuka nnyo ku ground ekyo bwekiri abasinga tebatuuka webiri byo ngawulire mbiwulira naye nze siyina kiki kyebyongera bikola ki kubigamba kubyongerako owulidde kubanga kati nga bwe tuli ku programu eno bwona obyogerako abamu babigamba nti byabuki byabufuzi naye ngaebyo biki gyebiri tubiwulira naye nga ffe twatuukanga ku ground ne tukakasa nti ki kyekira ekiwandiiko kino kyono ate ffe twali bazaale nga tutya nnyo okukola ki okukola erinnya ebbi kubanga bw'okola erinnya ebbi kiba kibi nnyo omuntu ate n'enkyano musinkana n'akutunuulira nti gundi oyo yakola kiki ku mulundi guno teweesimbawo seesimbawo lwaki nayagala mpumulemu era nali ndekedde vice chairman wange ne defense wange bo bakole ki omugenzi defense wange Livingstone Nganda nali mukoleze ki mbalekedde owulidde naye oluvannyuma bwe tutuuka mu kulonda beegatta n'omu nalekera ki munne naye ebyavaamu mu kalulu tebyali birungi naye nga abantu abalonda kalulu kubanga nange nali waliwo okukumpanya muki mu kalulu ate ensonga nezigezebwako kola ki kakane tugamba nti katubikole ki katubireke olw'obulungi bwaki bw'ekitundu kyaffe netubireka mwami Zavu oli mutuuze wakuno kuboza okula ne Kilyagonja olowooza Kilyagonja yeetaaga ki okusukkawo wano Kilyagonja ono kwegamba kyamukisa mulungi nze nagenda okuva ku Kilyagonja nga Kilyagonja atandise okukola ki okukula kubanga already twali tumaze okufuna luli mu myaka egy'ekyenda mwena twafuna omugenzi Katerega nga afudde waliwo eya taking over ku ssomero eryo erya Brethren College Brethren alikyusa n'erinnya liri lyali Brethren Memorial School n'alifuula Brethren College ne libeera nga likola ki ligenda muki mu maaso kati tuba tuli awo ne tujja ne tufuna Chadono Secondary School tuba tuli awo Lady Valeria Vocational Institute n'amasomero amalala kagenze awo na Kilyagonja nga Kilyagonja akola ki agenda maaso okwejjukiriza nga tufunye ki ogundi St. Marcelino olidde era nga tufunye Kilyagonja Junior School waliwo n'amalala Joytex nalyo gyeriri emmanga eryo n'amalala gesijja kukola ki kumenya naye nga wegali awo kugamba Kilyagonja nefuuka ekwegamba institutional area ekyo kyayongera Kilyagonja okukola ki okututumuka yes n'abasenze batandika okujja ku kyalo kyaffe kino ne batandika okukola ki okusenga nga security yebasikiriza waliwo obukuumi obw'amaanyi era nga munange oyo omugenzi defense wange simwogerako bubi Nganda Livingstone yali ayina security ey'amaanyi ng'era yeeyagaza abaki abatuuze baffe era nze bwe yaŋŋamba nti njagala nange namugamba nti genda mu maaso kubanga eyo security ojja byahandolinga n'obukulembeze ebbanga lyetumaze ffenna ojja kuba mukola ki obitwala bulungi obukulembeze nno nga tebuviikako naye olaba gwobuta era bwe tunaabeera nki n'endowooza eyo egamba nti nze sikola ki siva mu ntebe
tetulina gyetulaga owulidde lekerako n'abalala bakole ki bakole bibamegge babirabe nti si byangu n'abatuuze batandika okukola ki okwekuba mu mitima gyabwe nti twaleeta ono naye yalabika akira owulidde bw'oba okira awo naawe weesunako nomanya nti nali nkola ki nali nkola omulimu muki mu bantu kubanga yes abantu beeyongedde okusenga mu kyalo kyaffe kimu era ekyalo kati we kiri kigumidde era ne LCM tekyakikola ki tekyakimala Kilyagonja ina byafaayo ki Kilyagonja ebyafaayo bingi nnyo kubanga ekyalo kino Kilyagonja naddala olutalo lw'okwenyuula tulina abalwanyi baffe abetabire ddala olutalo lw'okwenyuula nga ne kati bakyali bagenze batuvaako twali tulina wana mulirwana wange omugenzi Kanansi Kirambi abantu abamu betabire ddala olutalo lw'okwenyuula twali tulina Vincent George abantu abamu abakola ki wabula tusigazaawo muzeeyi oyo Kurani Makatumba naye n'abaana enzaalwa bangi nnyo abaava kuno abamu baafiira mu lutalo n'abalala bakola ki bamalako naye ate ne bakola ki ne bafa oluvannyuma oza kiki ekiviiriddeko obutabanguko mu maka obutabanguko mu maka ebintu bingi nnyo ekisooka obwavu bungi ate ne wajja wabeerawo eddembe eryaweebwa ennyo abaana bano tebagamba omwana bwe bandibadde omuzadde ffe luli twabonerezebwa omuzadde ne bwakulunguuza eriiso naye kati omwana we nakuzina n'omukubako n'alunguula ku poliisi nga bakusamuninga yawo tubuulire wayisizza bubi omuki omwana omwana yenna ayina okukola ki okubonerezebwa kasita abeera mu mikono gyaki gy'abakadde be kati nze wano abaana bange baakula ninawo bazzukulu bange naye era nze mbabonereza tebampa waabirangako owulidde kubanga siyinza baleka ne bakadde baabwe bayinza okumbuleminga ne bagamba nti ffe nga yatukambuwaliranga mbabonereza era mbayigiriza n'emirimu bamanyi okula owulidde ezente kati baddayo okusoma owulidde kubanga basoma naye babadde beetaba mu kulizirabirira omuddo bakeera ku makya ne bagenda ne bagumanya kuki kutale tebamanyi basoma naye tebamanyi biki binakola ki binadde abajja kusoma emirimu gikole ki emirimu kati gyakuki gya mwana wa bungi bweba talina kutte ku mukono kikola ki tofuna mulimu tufuna mulimu bweba talina kutte ku mukono tofuna mulimu tuyinza kukola tutya ku nsonga ki abaana baffe kubanga bafuna emirimu ane kakati nze nkugambye abange kambayigirize byenkola obayigiriza okukola kambayigirize okukola ki bwemba mu nnimiro nga tugenda mu nga tuli bwekuba kulabirira nte nga nabo bakola ki kulabirira bwekuba kulabirira mbizi nga bakola ki nga balabirira embizi tugeze esaa kati nga gwe mmeeya w'eggombe kiki kyoyinza okwogera ku kitundu kyo n'okyongerako ekyo Kilyagonja byolaba ebibulamu mu Kilyagonja kakati yes mwami Kasirivu yatandikira muki mu buzibu meeya waffe naye bambi agezezzaako akyagezezzaako kubanga teguli omwaka gumu akyagezezzaako bambi kubanga ekkuba eryo lyemulaba kuva eri ku St. John Church eyali tuyisiza mu tractor mpaka okutuuka mu trading center wa Ekilyagonja
singa agenda akola bwatyo n'ebitundu ebiki ebirala kubanga ye nga Kasimu tana sente Gombolola sente je bajiwa tezisobola kola kino kumala singa baali bamukkiriza nti omusolo gwasoloza mu Gombe division yabagukozesa yandibadde asobola okukola ki naye agukwata bukereke n'atwala ku Nansana municipality yo nemubegerako naye ng'omusolo ogwo otunuliramu industries zetulina commercial gundi shops zetulina obulidde Kasirivu yandibadde asobola Gombe sobola okukola ki industries mmeka zetulina wano mu Gombe petrol stations mmeka zetulina mu Gombe division teekako amaduuka wholesale retailer shops ate teekako institutionals masomero Kasirivu yandibadde asobola okukola ki singa omusolo gwo bwe gukuŋŋaanyizibwa gutwalibwa ku Gombolola kugenda ku Nansana municipality Gombolola y'Egombe yandibadde ekola ki yakana kubanga abantu baamu bakozi bamanyi okukola bamanyi okukola kubanga kati buli buva ku Bukada gundi main road Bombo unogenda wali ekakerenge Gombolola yaffe ekoma bala petrol station meke ziri okutandikira wali ewattuba we tutande gonna musolo kwata Semuto road otuuke wali ekalasa oba ekirolo we tukomawo wansi ogose petrol station meka si musolo gatta industries eziri mu Gombe division gonna si musolo Gombolola yali badde kwaki kulaakulana wabanze kyemusaba ekintu kimu kuongera kati nga bwafuna tractor mu Nansana municipality ayongere tulongoseza ki amakubo owulidde abantu balina nnyo kirala kyebaagala amakubo nezizezo naikonte ezo kwegamba zikole ki zibeere nga zikola ki atulobingira nga bwaleeta owulidde kati na kansala waffe agezizaako nnyo kansala Ken Mutesa mulungi era tumwagalanya kansala Ken ebyenjigiriza biri bitya mu Kilyagonja ate tubadde bubi abaana basoma era abazadde bakoleza ki beewaddeyo nga bwe basobola mu biseera bino bibalimu naddala covid yakuba abazadde nga bwe yakola ki bwe yasobola naye sikulu era abazadde beewaddeyo nga bwe basobola batwala abaana baabwe mu bulumi ne babateeka mu masomero ate ne bazanya n'abakulu b'amasomero kwegamba bagumiikiriza abazadde naddala ab'amasomero aga secondary bagumiikiriza n'abaprimary bagumiikiriza abazadde webale kuwe nakyatwekumiddeko ku Balusewa TV tuli ne mukadde waffe Kizito Zavuga atunnyonnyola Kilyagonja yajja atya ebaddewo etya era naye azze agitambuliramu kyewuunyisa nti yaliko ssentebe w'ekyalo kino naye akulaga ye obukulembeze yabutta mu mirembe n'asalawo n'abalala bakulembereko ekyo nakikubiriza abantu nti obukulembeze twasobola okubeera omukulembeze era osobola okuba nga osobola okulembera abantu ate n'otamu bulungi n'owali omulala asobola okuba nga akulembera Kizito Zavuga ebiseera byebegaffe we twakulya nga tuli bato twatera okulaba nga bassentebe bajja mu maka gaffe oba mu bakadde baffe nga balina ebintu bye bateekesa mu nkola ngatta oyo obutazizimba kumpi n'awaka ngatta oyo okubeera ennyonjo aye nno nga bali siriyasi naye ensangi zino ndwawo okulaba ssentebe azze ewaka naga nti ewantu wano nga si wasaawe ndwawo okulaba bulungi bwansi noga nti ekkubo ngeri nga tetukoze bulungi bwansi abantu basolebwa nagamba ebena nga bwobyogedde abantu baffe balina eddembe lingi nnyo ekyaleeta obuzibu n'amateeka manafu kati ekiseera kyogambira mu nze wennakulira mu myaka egyo egy'enkaaga nga tulina abatongole n'abaami abatongole nga batwala obuvunaanyizibwa ti buli muntu ateekwa okubeera n'ekituli mutuuze ku kyalo ekituli okimanyi kati bwewabaalanga ow'ekibanja
ng'olima ekibanja kyo we kitandikira paka we kikola ki we kikoma bw'atalina kibanja ng'omutongole akutwala ng'agenda akulaga ku kkubo eririkolwa bulungi bwansi ng'akusaliteekerako ekitundu nti wano okuvaana nawali kyekyo kikyo kiteekwa okubeera nga kiriki nga kiyonjo naye wetwagira bwetwagira mu regimu ya local council amaanyi gaali gakozeki gakende naye abantu bali balinanga kubanga n'awaka nga ebyo bagiyitanga kabini toilet nga balina ekipimo kyayo nga jja neki n'olukoba oba n'okyayi ng'akisibyeko ejjinya n'akisuulayo bwe kitagwerangayo ng'ogwo muki musango nga balagira nga bagamba nti ogwo olina okulima muwogo musiri gwa muki gwa mutongo gwa mulukoba gwa muki gwa mukoba ng'era alina kujja n'alaba muwogo yenjala teyalinga muki mu bantu so sikubeera n'ogubanja n'obeera nagowuliddeemisono egiriira okwo nga tekuli ki mmere naye bwateekwanga okubeerako naki n'omusiri gwaki najja n'ambulambula owulidde ebyo byonna ebya buyonjo abantu abo balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo tulina local council omusanvu naye oyinza okgenda nga obabuuza nti bayolozamu zizira naye ffe bwe twabeerera mu LC twakolanga bylaws ne tugenda ku muluka council ne tuzipresentinga ne bazikola ki neomuluka ne gutandika olukiiko lw'omuluka ne lutandika okulonda olwamalanga olwo ne luzza ekiwandiiko ne mujja ne mukisomera abaki abatuuze nga kirina amakulu ensangi njagala mbuli wadde n'enkiiko eno kwerosima tezikyatu abatuuze bayinza okubeera n'ebizibu ne mugenda omukulembeze n'alaga olukiiko nanga alwagala lubeere mu ssaawa egi kyokka nga lumaze mwaka mulamba terikola ki naye nga musawe mwakulaga alina gyalaga awulidde yes ayina ebibyo ebyokukola ebiro kani ne kumuluka kanso simanyi ekyo kikola ki kiriyo naye ffe buli luvannyuma lwa myezi egi muluka kanso yatuulanga bachairman ne batwala ripooti ezifa mu bitundu byabwe era nga it's a must kubanga bano ba councillors betwalondanga ku muluka level baali badde bawulidde nga basobola okubeera nga bakola ki nga bagira nga batwala nankani ebirowoozo by'abatuuze okuva mu muluka kanso era batuulanga mu muluka kanso bakansa ne babitwala nti kino kyekiri ekiryagonja kino kyekiri egindi kino kyekiri ennaku zo bakansala batuulira essaawa 2 bali 10 tewali ese ebirowoozo bali 3 mukama katonda atukole ki atuyambe engeri ki gye tunakola ki abaana baffe ensangi zino bavudde nnyo mu masomero olowooza kiva ku ki bafunye embuto tugamba ekiseera kye twamala mu biseera bya covid abaana bano baddayo nga obwongo bukoze eki bukyuse nnyo abaana abamu mu kiseera kya covid baddanga mu kunoonya ssente ng'obasanga bakutte butungulu nyaanya bagenda batunda ebimukene bagenda bakola ki batunda ebintu ebifaanana ki abaana ne bafuna ku ki ku ssente bwe bataba mwana wa misi tayinza kubeerayo mu ssomero ng'asobolanga okubeera n'omutwalo 3 wano mu ki kati sente ezo bw'aba yazirya n'azikola ki n'azimala ekirowoozo kimukola kimukubira n'atamanya nti kiri kyali kiseera kizibu kati alina concentratinga ku kusoma
alabe ekiseera ekyomu maaso bwe kinaakola ki bwe kinaabeera. Kiza COVID yatuzannye emabega. Yazza nnyo. Waaliwo setback y'amaanyi. Naye kati nze kyamulaba gwe nkubira abaana baffe. Ebyo babyerabira ebya COVID twamuyita. Basettolinye ku kimu kyaki kyakusoma. Kubanga we wali future yaabwe. Awatali ekyo bajja kubakwatira mu bano bagundi bakasolo group nga babbye. Namwe eno gye bali. Bakasolo group. Sibawulira. Mpozi nga bali eyo mungi. Yes, nabawulirako olunaku olumu waliwo emizanyo ku Komagade. Awo ne bakola ki? Baaliyo. Era ndowooza omukulu oyo nannyini Komagade n'asala amagezi security n'agikola ki? N'aginywereza ddala. Naye mbu bajja buzi bwe nawulira bwetyo. Ndowooza era ebintu byaterera kati tekyali muzanyo security yaki yeeyo. Olowooza erinnya okoze otya okulikuuma? Omuntu atulaba ng'aga okumanya nti erinnya olikuumye otya? Eryange nze ekisooka saagala muntu azanyira ku linnya lyange. Era nze bw'obeerako ekintu kyonna mba njagala nojja ki straight forward n'okola ki n'oŋŋamba kino na kino. Naye okuddako ogwo n'onjogerako eyo nze kinyiiza nnyo era kinzija mu ki mu mbeera. Nze nkoledde mu gavumenti okumala emyaka 40 okuva 82 emyaka 40 naye siinaayo likodi naki nti wakola bwoti. Naye eri abantu abadde awo ne bayagala kuzanyira ku mannya gaki gabanaabwe. Nze nvumirira nnyo enkola efaanana ki bwentyo. Bwe bw'oba olina kyondabyeko ekibi owulidde mpita nkola ki muwulira. Naye ate nze kubanga nze siyo omwenge owulidde ebbanga lyonna owulidde nze sikomba kuki ku mwenge omwenge gw'omukyayi okola ki bwenywa. Ebiseera byange bisinga bwe nawummula okukola n'emirimu gyange gikola ki gimalawo gyenkola gimalawo. Bwe mba njagadde neŋŋendako mu training center netunyumyako ebikwana kubanga nina mikwano gyange owulidde nga nina omutongole wa Kabaka oyo mukwano gwange nnyo mwami Kefa Kawoya, nina omwami Tebandeke, nina kansala Keni. Kala abo bamala netukola ki obufumbo bwe butambudde butya? Tulina mukyala wange myaka emeka kati? Emyaka era namufuna kinana myaka 40 tulina abaana bali abaana baffe bakuze. Oli mbasajja era basomera n'okusoma. Ali mu bazzukulu. Owulidde kati ndi mu bazzukulu. Ndi mu bazzukulu. Okay, obugambo busembayo eri abatulaba ne advice kyoyinza okuwa abaana? Mba nange nsanyuse nnyo akaseera kano ke mumpadde namujja nawe tusisinkanako wano mu maka gange ekiryagonja. Njagala okwebaza naddala moderator olwa programu eno Vumbula Matugga. Atweba kirungi nnyo abantu okumanya history wa Matugga bakola ki wafanana naddala biki ebifa Kiryagonja nawaffe kuki bayitangayo ku nkuzi. Naye kati bw'otuuka mukambala n'ogamba ngenda Kiryagonja bakola ki bamanya mangu nti nno gy'ogenda ekifo kino kati bakiyita ki institutional area kubanga kijjudde amasomero institutionism owulidde era kitweyagaza kati ki nnyo. Naye ensanyuse nnyo bannange bwe mbalabyeko nemujjanga munnoonye eno gyendi mbadde nekweka eno nga ndi kuki ku mirimu gyange naye namuwaayo ebiseera nemujjanga mukola ki nga munnoonye. Ate njagala n'okwebaza kansala waswa kansala waswa nobereyo ng'omanyi
nti gyendi olidde ali eri mulwadde erwadde abinabeera ng'akola ki naye ebyo byonna bireetebwa omuntu olw'okubanga oli popular mu bantu kubanga nze okuvira ddala wano okutuukira ddala mu Matugga tawuni yaffe tewali atakola ki atamanyi wadde ne bwobuzaabo abaana ababoda bala nti twagala tutwale weyali chairman era bakuvuga butereevu nga bakola ki kubanga sayina kibi kyonna kyenakola abantu nkolaganye nabo bulungi olidde era nkyakolagana nabo buki bulungi era njagala bannakiryagonja bonna mu programu eno babeere nga beeyongera okubeera abantu abakozi okulaba nga Kiryagonja yaffe ekitumuka ng'era eyogerebwako mu muluka guno ogwaki ogw'Ematugga neyanziza nnyo mwebale nnyo ebiseera byonna tukwebaza gwe wena abadde akyatugoberera era abadde naffe essaawa zino zonna jjukira nti tubadde ewa Mwami Zavuga oba mukadde waffe yaliko ssentebe atubuulidde byonna byazayitamu mu bulamu bwe gye yasomera Kiryagonja kwakulidde bakadde be bonna era atunyonyedde omuntu osobola okukuuma erinnya era ye ekimuggyako n'anyiiga waawo kasita oba nga omwogeddeko ekitali kituufu mutuukire musobole okuba nga mwogera jjukira tuteekebwamu ensimbi abasandise junior school saako n'ababantu properties programu eno ekutambulizibwako waswa Emmanuel Kansala amanya Ajje Samuel ate nga tuli ne Kagere wali ku kamera mwebale nnyo mwebale ddala